tono. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'awulira ekigambo ekyo kivudde mu babani omusajja ali mu babani Salama n'amayongerako ekigamba wanadharu fi itfaihi, n'omusajja okwetunuulira kati alabika agenza afuna ku nsimbi n'omubiri. Bwe yeetunuuliramu nga si ye muntu asaanidde okujja naffe mu ngeri y'okugubiisira mu kkubo. Musajja bwe yeetunulako ku sayidi eno ne sayidi eno alaba nga ennyama ezze era nga waali. Faqaala lahu Mu'aadh bun Jabal radiyallahu anhu, Mu'aadh bun Jabal kwe kuddamu omusajja oyo n'amubakira nga tannatuula. Okusinziira ku kye yawulira kyeyogera ku munne tekyamusanyusa. N'agamba bi'sa ma qultu, oyogedde bubi. Musajja gwe ava mu Bani Salama oyogeredde munne ekigambo ekinene ng'oyagala okukiyimirizaawo nti y'ensonga eyamuganya okujja. Wallahi ndayira Allah ya Rasulallah, ma alimna alayhi illa khayran. Omusajja oyo Ka'bi, omusajja ono gwatemeredde ekigambo ekyo ffe mu gye nvuddewo situlina kye tumumanyiiko okuggyako ebirungi ebyereere. Fasakata nabbi yasirika Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama huwa ala dhalika ra'a rajulan mubiyaddan. Abakyali ku mbeera eyo ng'asiriikiridde abirowooza, kyava alaba omusajja oyo ng'ayambadde ebintu ebyeru, yenna atotobadde mu ngoye enjeru. Yazulu bihi sarab, ng'avaako n'ekimyanso olw'obutukuvu bw'engoye ze yalimu n'obuyonjo bwe yaliko. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi kwe kwogera n'agamba ng'agamba omusajja oyo, kun aba Khaythama, beera aba Khaytham, ng'onfaananidde abi Khaytham, gamba yeggwe. Faidha huwa abu Khaythamata al-Ansariyu, mukwekkaanya agenda okumulaba nga ye yennyini Abu Khaythamata al-Ansariyu munnamadiina, omutaka w'e Madiina. Wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'i tamrin, ye musajja yasaddaaka ekipimo ky'entende oba konteyina y'entende. Hiina lamazahu almunafiqun, abannanfuusi ne batandika okumuyisaamu emimwa. Jjukira mu aya bwe twali tugisoma nti abannanfuusi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakubiriza basahaba okusonda ebigenda mu lutalo, eyaleetanga ekingi baamugeyanga nti yeekoza bamuwaane, so nga ate yaleetanga ekitono baamuyisangamu amaaso nti akaaleese kaati yalirekeddeyo ddala. Abu Haythamata al-Ansariyu ye musajja yaleeta konteyina y'entende, abannanfuusi ne bamuyisaamu emimwa. Nabbi amulaba nga batuuse eri ng'ali mu byambalo ebyeru tukutuku, ng'avaako n'ekimyanso olw'obuyitirivu bw'obweru bw'engoye ze. Qala Ka'bu agenda mu maaso ng'anyumiza omwana we ebyaliwo. Falamma balagani anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan, amawulire bwe gamala okuntuukako nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam afeesinze akomawo, ajja olutalo luwedde nga bawangudde. Min Tabuuka, ava e Tabuuk. Hadarani baffi, ennaku yanzigira n'ennyiike. Fatafiktu, ne ntandika okubirowooza. Atadhakkaru alkadhiba, nga neerowoozaako nga bwe ngenda okumulimba. Nkirowooza nti mulimba oba mubuulira amazima. Wa aqulu, nga ŋŋamba mu mutima gwange, mbirowoozaako ng'omutima guŋŋamba, bima akhruju min sakhtihi gadan, nabbi enkya bw'akeesa ng'akomyewo, kiki ekiyinza okubeera nga kinzijja mu busungu bwe kye nnyinza okumubuulira. Wa asta'iinu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli, ekyo tekyakomaawo ku kyewuunaganyako muntu bw'omu nzekka, wabula buli yenna gwe mmanyi nti ayina mu bantu bange endowooza entuufu gye yalimbuulidde nsobole okusumattuka obusungu bwa nabbi, namwebuuzangako
anyambe. Falamma qila bwe baamala okuŋŋamba mawulire gamaze okuntuuka, inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kad adalla qadiman, atumbudde azze amaze okuyingira, zaha anni albatil, buli kye nalowooza ekikyamu okumugamba kyansenguka ne kinviira ddala mu bwongo era ne nkyerabira. Hatta araftu, kubanga nategeera, anni lam anju minhu bishai'in abadan, nti ne bwe naakola ntya sirina kintu kiyinza kubeera nga nkyogera ne muwona. Fa ajma'tu sidqahu, ne neekwanyakwanya ne mmalirira okumubuulira amazima. Fa asbaha, n'akeesa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qadiman, bw'agenda okukya mu butuufu nabbi ng'ayingidde mu kibuga. Wa kaana idha kadima, yali mu mbeera ze ng'ayingidde ng'ava min safarin, mu safaari, bada'a bil masjidi, yasookeranga ku muzikiti, faraka'a fiihi raka'ataini, n'avuunamayo eraka bbiri. Thumma, oluvannyuma jalasa linnaasi, n'atuula n'abantu be yavanga nabo mu safaari, ne beewuunaganya ne bawummulamu nga tebannaba kutuuka mu maka gaabwe. Falamma faala dhalika, bwe yamala okukola ekyo eky'okutuula mu muzikiti ng'abantu bonna bamaze okutegeera nti ayingidde mu kibuga, falamma faala dhalika jaa'ahu almukhallafuun ya'tadhiruuna ilayhi, baatandika okujja abataasobola kgenda mu lutalo, bonna abaasigala ya'tadhiruuna ilayhi, ne bajja bateekawo okwetonda kwabwe gy'ali, tusonyiwe tetwasobodde kgenda naawe olwa ABCD. Wayahlifuuna lahu, nga kwe batadde n'okulayira gy'ali, bamulayirira nti wallahi kyetukubuulira ge mazima, nga buli omu alayira nga bw'ateekawo ensonga eyamuganya okugenda ne nabbi sallallahu alaihi wasallama mu lutalo. Wakaanu, abantu abajja baali bawerera ddala bid'an wa 80 rajulan, 89 mu basajja. Faqabila minhum ala niyatahum, nabbi yakkiriza bye baamubuulira mu lwatu kuno kungulu, yakkiriza n'akakasa bye bamugambye. Wabaya'ahum, n'abawerera n'abagamba nzikiriza. Wastaghfara lahum, n'abasabira Katonda abasonyiwe. Wawakala sarairahum, agamba nti wawakala sarairahum ila Allahi ta'ala, ebyama eby'omunda n'abireka ng'abirekedde Allah subhanahu wa ta'ala yabimanyi. Naye ye n'agenda na kino ekyokungulu kye bamulaze, era n'okulayira kwabwe kwe balayidde nti ddala mu butuufu oba oliawo ge boogedde ge mazima, era n'abasabira Allah abasonyiwe, eby'omunda n'abirekera Allah. Hatta ji'tu, yogayoga nange nenzija. Kaabi anyumiza mutabani we Abdullah, yamukwatiranga omuggo ng'amaze okuziba amaaso ebyaliwo. Falamma sallamtu, bwe mmala okumuwa salaamu, Kaabi yagamba nti nateebereza okumulimba nga bannange abannanfuusi, naye nga byonna buteerere, nkootakoota mugaalumonde, kubanga era nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja kubuulirwa amazima, nga mu butuufu nnyina kwogera mazima, nti saasobola kgenda nga mmuteerawo ensonga entuufu etaliimu bulimba. Falamma sallamtu, bwe namala omuwa salaamu, tabassama, yamwenya. Tabassuma almughdabi, okumwenya kw'omuntu omunyiivu, si kumwenya kwa ssanyu. Amwenya naye mmwenya erimu okwewuunya. Thumma qaala, bwe yamala ebyo n'aŋŋamba, ta'ala, jangu. Amakulu nti oluvannyuma lw'okumulaba ng'aseseemu, nga salaamu ewedde, enseka eyalimu okwewuunya n'obusungu, Kaabi alinga eyatambula n'avaawo, nabbi amuyita ta'ala, jangu, komawo. Faji'tu, najja amshi, nga ntambula, hatta okutuusa jalastu, n'entuula bayina yadayhi, mu maaso gaawo. Faqaala li, n'aŋŋamba, ma khallafak, kiki ekyakuganya okugenda naffe? Nsonga ki eyakugaana okugenda naffe mu lutalo? Alam takun qad ibta'ta dhahrak,
wali toguze ensolo yo kunootambulira, wali tolina mugongo gwa nsolo guguze gw'ojja kulinnyako otambulireko nga bwe baatambuliranga ku nsolo, tewalina ntambula. qaal Kaabi agamba qultu ne mugamba ya rasulallah inni wallahi mazima ddala nkulayirira Allah law jalastu inda ghayrik singa mbadde ntudde aw'omuntu atali ggwe min ahli dunya ku bantu b'ensi eno la ra'aytu anni sa akhruju min sakhtihi bi'udhrin nkiraba era nga neesanga bulungi neekakasa nti naali badde nfuluma mu busungu bwe nga ntaddewo excuse yonna emumatiza. Singa abadde muntu atali ggwe naalitaddewo ensonga yonna ekumatiza eyaŋŋaano genda. lakad u'titu jadalan, Allah yampa okumatiza. Mu butuufu nga tubadde tuyingidde mu nsonga za kubeera nti mmatiza, Katonda ekyo yakimpa nsobola okukumatiza. Ebyokukaayana n'omuntu Mungu ebyo yabimpamu obuwanguzi. Walakinnani naye nze wallahi ndayira Allah lakad alimtu nakitegeera la in haddathtuka nti singa olwaleero la in haddathtuka alyawma singa olwaleero nkunyumiza haditha kadhbin emboozi yonna erimu obulimba tarda bihi anni nkakasa nti ojja kusiima kye nnaakugamba. Naye la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya, akaseera kajja kuyita mpaka aga Katonda akubuulira ekintu ekijja okukuleetera okunsunguwalira. Wa in haddathtuka haditha sidiqin, naye singa nkubuulira emboozi nga kyenkubuulira ge mazima, tajidu alayya fiihi, nkukakasa nti ojja kunyiigira era nja kufunamu obuzibu, so nga genkubuulira ge gataliiko nfuufu. Inni mazima nze la arju fiihi uquba Allah azza wa jalla, mu bye ŋŋenda okwogera kansuubire nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumpaamu ekirungi. Nga kye ŋŋenda okukubuulira kye kino, naye nga Allah gwe nsuubira nti enkomerero ya byonna obulungi bujja kuva gy'ali, naye nga gy'oli ogenda kunyiiga. So singa mbadde nkufeze bufezi ng'abalala abakufeze, waalisanyuse, kubanga okumatiza nkwekakasa. Ensonga eri bweti, wallahi ndayira Allah ma kaana li min udhurin, saayina excuse yonna, saayina nsonga eyaŋŋaana ntuufu gye nnyinza kuwa ng'ematiza nti yeeno. Wallahi ndayira Allah ogwokubiri, ma kuntu qattun, sibeerangako n'akamu, aqwa namaanyi mu mubiri, wala aisara minni, era sibeerangako na bwangu bwa byanfuna nga mu kiseera hina takhallaftu anka, we nakwawukanirako ne sikuwerekera mu lutalo oba ne sigenda naawe. Amaanyi mu mubiri, physically nali fit, economically ebintu byali birungi, siina nsonga ntuufu gye nja kukuwa. Mu bufunze nti sitaani ye yankema n'embuzaabulizaawo. Qaal, nabbi n'agamba, faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, qaala, atunyumiza agamba nti nabbi yagamba, amma hadha faqad sadaqa, ono munnammwe ayogedde amazima, tayalina nsonga ntuufu, yeebale. Fakum, situka genda, siina kyakugamba, hatta yaqdiya Allahu fiika, okutuusa nga Allah amaze okulamula ku nsonga ezikwatako. Naye nga nze sirina kyakugamba nti kye kino. Jjukira era nga bwe yamugambye nti bye ŋŋenda okwogera obulungi mbusuubira eri Allah, naye okuva gy'oli busungu, era bwe gwali. Wasaara yatambula, agamba atunyumiza ti wasaara rijaalun min bani Salama
fattabi'uni abasajja mu bani salama jjukira omusajja yayogera amafuukuule ku musajja munne yava mu bani salama kakati mu bani salama abaali mu muzikiti ng'omusajja yeeyogerako ng'ayogera mazima Kaabi atunyumiza nti bwe nsituka baasituka wamu nange fattabi'uni ne bamperekera faqaaluli ne baŋŋamba bino wallahi tulayirira Allah tukubuulira nga tulayira Allah erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ma alimnaaka adhnabta dhanban qabla haadha tetukimanyangako musajja gwe nti olina ezzambi lye wali oguddemu nti lye lino nga tonnabakola kino ky'okoze okoze ekintu kiyitirivu nga bw'otasobyangako olwaleero ne yalibadde chansi yeesooka okusobya kubanga wano mu bantu mwe tuwangaalya tetukumanyiiko zambi lyonna lakad ajazta fi an la takuna i'tadharta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam olemeddwa otya kiki ekikuleetedde okubeera nti olemereddwa fi an la takuna i'tadharta okubeera nti oteeseewo nsonga yonna ne bw'oba ofeera bufezi nga byoyogera si bituufu ila rasulillah eri omubaka wa Allah bima i'tadhara ilayhi almukhallafuun nga banna abaasigala bwe bakoze ne bateekawo ensonga n'abasonyiwa n'abasabira ne Allah abasonyiwe kiki ekikulemesezza okubeera nti naawe opangawo ekintu bamuwagawaga fakad kaana kaafiika ekyo kibadde kijja kukumala zambaka nga kizambi ly'ebbereberye kuba situkumanyiiko zambi ddala eryo lyalibadde nga lyezambi erisoose mu layifu yo ate nga ezambi lye waalikoze ekyalibadde kirijjawo kyekiriwa nakyo obadde okifunira mu kifo istighfaaru rasulillahi saa sallama laka nabbi yalibadde akola istighfaaru n'akusabira Allah akusonyiwe waali mulimbi ate bwe yalisabye Allah akusonyiwa waalivuddewo tukudde abasajja bamuteekamu akasunda bamala okumumatiza mu ngeri eyo kaala atunyumiza fawallahi mbalayirira Allah ma zaalu yuannibunani tebaalekayo nga bantulugunya nga balinga abategeeza nti walizzeeyo hatta okutuusa aradtu nange bwe natuuka mu mutima gwange okwagala an arjia nzireyo ila rasulillahi saa sallama fa ukadhiba nafsi mugambye luli nkulimbye ngenda kubuulira ekituufu ekyaddala thumma oluvannyuma qultu lahum ne mbagamba nti sijja kukisobola ebintu kambireke bitambule nga bwe byatambudde naye mbadde mbasaba mumbuulire hal laqiya hadha ma'iya min ahadin waliyo omuntu yenna eyasisinkanye embeera nga eyo gye ndimu omuntu yenna eriyo omuntu yenna eyaluguddemu nga bwe nduguddemu atuuse ku kizibu ng'ekyange kye ntuuseeko eky'okuŋŋamba nti ensonga zogenda Allah yalizisalawo qaalu ne bamugamba naam ye laqiyahu ma'aka rajulaani waliyo abasajja babiri ababadde nga ggwe qaala aboogedde mithla ma qulta nga bwe wayogedde naawe wa qiila lahuma mithlu ma qiila laka ne babagamba ng'era bwe bakugambye nti mugende ensonga zammwe Allah tulinda aziyingiremu qaala n'agamba qultu man huma ne mbabuuza nti be baani qaalu ne boogera ne bagamba be bano muraratu bun rabi'i al-amriyun oyaluguddemu nga bw'oluguddemu murara owokubiri wa hilaalu bun umayyata alwaqifiyun oyo naye yaluguddemu nga bw'oluguddemu ye mwakula mutya abatasobola kupanga bintu ne musobola kuyitawo nga bannammwe qaala Kaabi agamba fadhakaru li rajulaini bambuulira abasajja abo ababiri naye nga mbamanyi nti salihaini balongoofu tebalina nziro kati shahida badiran bo bannange baaliko ne badiri fiihima uswatun nga basajja ababiri abo kyakulabirako eri abalala olw'empisa zaabwe ennungi n'obusiraamu bwabwe qaala n'agamba amakulu nti kangumire bwe kiba ekyabanja omuntu awulira nga awewuse kangumire ku abo kasa nabo si babi qaala agamba famadaitu hiina dhakaruhuma li nagenda mu maaso n'embeera yange
nga bamaze okuba ntegeeza ababiri abo neŋŋumira kwabo tikasa kiriimu bw'omu. omanyi bwe kiba eky'abangi tekibanga ky'omu kiwewuka. wanaha rasulullah sallallahu an kalamina ayyuha thalathatun. tuba tukyabiriisa empiso nga tulowooza byakunaanya binaggwa mangu. nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ayisa etteeka eri abasiraamu bonna mu muzikiti nti wabanga yaddayo okwogera n'abasajja abo abasatu min bayini man takhallafa anhu, mu bonna abaali basikattidde obutagenda na nabbi sallallahu alaihi wasallam, jjukira kiri ekinaana n'omusobyo ebyabwe byaggwa. nabbi sallama yabalamula okusinziira kungulu kwebyo byayogera ebisigadde n'abirekera Allah. naye bano abasatu etteeka ne liyita mu basiraamu mu muzikiti tewabanga yaddayo okwogera nabo ekigambo kyonna obwo bwali bunyiivu okuva eri nabbi eri abasajja abo, awamu n'okubeera nti baali balongoofu. omu ku bo tasikattirangako mu ntalo zonna okuggyako olw'ebbadiri na luno olw'ettabuuka, so nga ate bano n'ebbadiri ababiri baaliyo. qaala agamba nti ekumanya ensi yatukyukira fajtanabana nnaasu, abantu baatwesamba. awo oba kaala n'agamba tagayyaru lana, ensi yatukyukira n'etwefuukira, abantu bonna ne batukyusiza feesi kuba kiragiro kivudde eri mukulu. hatta tanakkarat liya fi nafsi l-ard, ensi n'enfuukira etali eya bulijjo, nga si ensi gye ntegeera bulijjo eno ndala, nga buli gw'otoolera salaamu tagiddamu ekiragiro kyazze teri kunyumya n'abasatu. fama hiya bil ardi allati a'rifu, si ensi bulijjo gye tumanyi, oba si ensi bulijjo nze gye mmanyi, eno ensi gye nalimu obudde obwo nga ndala. falabisna ala dhalika 50 laylatan, embeera eyo nno twagimalamu ebiro 50, ziyite enzingo 5 nga tuli mu mbeera eyo teryayogera naffe. fa amma sahibaya, naye bakwano gange bali ababiri ogjeeko nze, fastakana, bo baatuulira ddala eko ebintu nga bibayinze. wakaada fi buyutihima yabukiyani, bo baasigala mu mayumba gaabwe nga buli lunaku gye bakaabira, amaziga gabayunguka, embeera ebafuukidde enzibu. wa amma ana, naye nze fakuntu ashabba alqawmi, nze nali mbasingako obuvubuka. wa ajladahum, ng'era n'obukalukalu, siri musajja mutene, nali mbasinga obugumiikiriza n'obukalukalu, nali mugalabakalaba. fakuntu akhruju, mu bukalukalu bwange nafulumanga, saasigala mu nju nga bannange. fa ashhadu salata maa almuslimin, wadde nga teboogera naffe naye abasiraamu nagendanga n'ensaala nabo. wa atuufu fi l aswaaki, ne mu butale nga ntambula neetooloolatooloolamu, naye nga terya nnyega wabula abantu okunsongako engalo. wala yukallimni ahadun, ne bwengezaako okubaako gwe njogera naye nga mmye, abantu bonna teryanziramu. wa ati rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fa usallimu alaihi, ebiseera ebimu neekangabirizanga nenzijako awali ennabbi nemuwa ne ku salaamu. wa huwa fi majlisihi ba'da salah, ng'ali mu kifo waatera okutuula ng'amaze okusaala. bwe yamalanga okusaala ng'asigala mu kifo kye mu bukalukalu n'okwekangabiriza ng'omukalu bw'atajja busera, najjanga waali ne muwa salaamu. naye ssebo embeera teyali nnungi, kubanga oli atuganye yeyaleeta etteeka tewali ayogera naffe mu bantu bonna, ate kati musoomooza ne salaamu, ate nga salaamu ogiddamu tteeka. naye oluusi nange neebuuzanga, fa aqulu fi nafsi, mutima gwange neebuuza, hal harraka shafataihi biraddi salaam am la, emimwa gye yaginyenyezza nga nziramu salaamu oba nedda, kubanga mu butuufu embeera nagezangako okwetegereza emimwa naye nga okusalawo kizibu, agizeemu oba tazzeemu. soma oluvannyuma usalli qariban minhu, nawalirizibwanga nzije nsaalira okumpi naye, naddala bwe zaabanga sunna. fa usaarikuhu nazar, ne mubbirira mu maaso ndabe nga mukuba oluuso. fa idha akbaltu ala salati, bwe nabeeranga ebirowoozo byange nze mbitadde ku sala, nazara ilayya, nabbi yantunuuliranga naye nga nze mulimu mulaba. wa idha
iltabtu nahwahu naye bwe nagezangako nange eriiso ndizze gyali